Obunkenke bweyongedde ku ttaka erikaanira omugagga Sarah Nanziri n'abooluganda lw'omugenzi Misusera Kamya. Ettaka lino lisangibwa ku kyalo Wakiso mu ggombolola y'e Nama mu disitulikiti y'e Mukono nga mu kiro ekigezezza olunaku olwaleero abantu abatanategeerekeka bazzeemu ne balumba ffaamu eno ne boonoona ebintu omubadde okwasayasa endabirwamu, okusaawa ebitooke n'okutema ebisolo. Kitegeerekese nga babbye n'ebyuma bya tulakita ssaako n'amasannyalaze ag'amaanyi g'enjuba. Tetwavuddeyo naye okugenza okukeera ku makya ng'ebitooke n'embuzi bakoze ki babitemi. Kiwaliriza abakungu okuva mu kakiiko ka retired Brigadier General Moses Luchamuzi nga bali wamu n'abasirikale okuva ku poliisi y'e Mukono okugenda bukubirire okulaba ogubadde. Abakozi mu kifo kino nga bakulembeddwamu Joseph Kakumba babalambuza ebyonooneddwa wakati mu kutenda obukambwe obwakozeseddwa. Embeera gye tuwangaliramu si nnungi n'akamu. Tuyambeko nnyo tuli bubi. Omugagga Sarah Nanziri baagala ayina nannyini faamu eno avumidde ebikolwa ebizibu bimukolwako. Nga tulina ekyapa omuntu najja nga talina kyapa kiwakanya kyapa kyo naye n'agamba nti wano wawe. Alumiriza abanene mu gavumenti okwagala okutwala ettaka lye n'alaajanira Pulezidenti Yoweri Kaguta Tiwabula Museveni okuyingira mu nsonga ze afune obwenkanya. Oba minisita ya defense batwongere ku bukuumi mu kifo kyaffe naye tuyitidde okubonaabona. Emboozi eno twasooka kugikulaga ku Lwokuna lwa wiiki ewedde. Poliisi bwe yali egobagana ne Bakanyama baali balemesa munnamateeka okuva amaka g'obwa Pulezidenti okutuuka ku ttaka lino okuwuliriza enkaayana eziriyo, era nga abamu ku Bakanyama bakubagana n'abatuuze okukakkana nga batonnya musaayi. Ku Lwokutaano lwa wiiki ewedde akakiiko ka Luchamuzi kali kabaganyibwa okukola effujjo ku Lwokuna abaakwatibwa wabula nga bano kigambibwa tibaayimbudwa. Jamiru Ssempagala omwogezi w'akakiiko alagidde baddemu okukola okunoonyereza okumala era abaayimbuddwa baddemu bakwatibwe. Buvunaanyizibwa bwa poliisi okulaba nga abantu bano basimbibwa mu mbuga z'amateeka ne bavunaanibwa. Ate omwogezi wa poliisi mu Kampala Emiliano Patrick Onyango avumiridde effujjo eryakoleddwa ku ffaamu eyo ng'aluŋŋamiza ne ku baali bakwatibwa abaayimbuddwa. Tujja kukola ogwaffe ngeri twatuuseyo okunoonyereza tukakase ani yakoze bino. Bo abatuuze ku kyalo Malongwe Mwajijja ekisangibwa mu ggombolola y'e Kawolo mu disitulikiti y'e Buikwe bali maziga nga balumiriza omugagga Olusimbi John okuleeta Bakanyama mu kiro ne basawo emmere ebibanja by'abantu ebiweza yikanda. Ebyonooneddwa kuliko amasamba g'ebikajjo, kasooli, muwogo, lumonde n'ebitooke okusinziira ku batuuze. Bawulidde nti Olusimbi abanja nannyini ttaka kati omugenzi George William Muwonge eyaziikibwa emyaka ena egiyise. Talina yajja nti amubanja n'ebiwandiiko byo teri yajja agamba nti mubanja. Naye twewuunyiza nnyo okulanga bazze ne boonoona ebintu byaffe. Abamu ku bebasaayidde ebirime bakadde abatemera mu gy'obukulu 8 nga basangiddwa mu nnimiro ne bakolimira omugagga. Bagamba nti mu kiro basobodde okuzingiza omugagga ne bamutwala ku poliisi y'e Buikwe kati beewuunyisizza obudde okukya ng'omugagga ayimbuddwa. Abafamire y'omugenzi nga bakulembeddwa omusika wa Muwonge Ivan Seguya bategeeza nti balanga obanga waliwo abanja omugenzi ne batavaayo muntu yenna nga kibeewunyisizza ate Walusimbi okuvaayo oluvannyuma lw'emyaka 4. Saawulirako okugira ki oba ettaka lino oba alitunze. Ne mubuuza ye ebbaluwa ze muzze nazo ezibalaga nti muzze kukebera kuyita mu ttaka lino ziriwo nga tebalina. Olusimbi John we tumutuukiridde ku lukomo lw'essimu okubaako kyatangaaza olukitegedde nti bamawulire n'agijjako nga bwawuzanga netiwaaka bwe yeekyanze era tazzeemu kukwata ssimu eno. Ndi wa mawulire. Wangi?